Bannaye nze sibangako mulyaza amaanya era sibangibwangako mu butuufu ssente zibadde zisabibwa nakiri bwe kiti nakola contract ey'okumukubira obulango bw'emirimu gyange ya mwaka ogwo omuwala akuba obulango nenjija nfuna ate omukwano naye omuwala tetukyawagana omukwano nemweyagalamu netukyawagana ate omukwano twali tweyagala netukyawagana ng'ate akuba obulango bwange kati bps kyo kugira obulango ewuwe ebuteeka ewalala tekisobola omuwala naŋŋamba nti kati nno n'ebirango byo toddamu okulangira waffe ninda bujjo ne mugatwala eri nga manyi takisoboka nga manyi omuwala tayinza kusinga bbs maanyi ate nga contract no ninagikola nabali oba bbs nemugatwala eri tosobola omuwala nazingako obulango bwange bwonna ng'omwaka tebunatukadde mu makkati n'abisuula eri abantu abo nanina bawaddeko miliyoni 9 wona business yali yasente mekoma miliyoni 2 mwezi omwaka kakati nga mbawaddeko miliyoni 9 nange mumutima neŋŋamba nti bwe tuba twalagana mwaka nga okozeko emyezi 3 beba ndibadde bampayo balance tebakikola mwaka kyogo ndowooza ba 11 tebakikola kati nembeeraawo nga bo bali mukubala buli mwezi ate nga tebankolera bo basigala babala omwezi omwaka gwo guggweyo naye nga tebabuzannya nga tebabuzannya kati kambuuze gwe bwobagwe osobola okukwata sente n'owaayo oba ogendayo okubanja wali olina kubanja balance miliyoni 9 n'okola emyezi 3 n'obusukasuka eri nasigala newuunya weewuunya ti Nabatanzi nga w'amaanyi najjako ebintu byange nabikasuka eri tewali yadde yankubira ssimu lwakuba tetumanyi kyali mu contract nti muyinza okuba mwayingira mu contract ng'ogambye nti mwaka kati nga tebatusobola na kutunda space bwe bagamba ya Lwasa yagigula baliwo abatatunda gwe biri biyaaye biri eyo munankani mu TV biyaaye buyaaye wakati omuntu bundi gwe sinabi nyinza kwogera ku TV ya Buganda eyo naye lwakuba ndi Muganda naye nga beetereeze bwe batetereeze bajja kufiira bakasitoma olira nze bajjako obulango bwange nga tebampooniinze nti tubugjeeko ogenda okufunula nga TV beyaliranga zitenti ziri zenina tekyabiranga TV eranga dansi gundi disco nga tekyabiranga nensigala mu bbanga olira kati ate ne bagamba tuwe balance era bankutte twawaddeyo miliyoni 22 kati balance tewabuuza nti balance waki muganda nkubuulire nze yatuuka stage tebaddamu kunsaba ssente looya nga yagubansindikira looya ne mugamba ebintu byetegereze wetegereze obulango bankolera ki looya nga tosobola kuwuliriza engeri balooya bano gye baagala amannya ndowooza nayeko kaali kanoonya linnya kagambe wenda ate kati kaali kaagala ki looyawo ate owange owabali kasajja kali kaagala TV kaagala kamera zammwe zino oyinza nokugandi bannange pulizenta kati kageze nikagamba Lwasa musibye Lwasa musibye naye nga kituufu yakusibye yasibye naye nga kikiina ki nalinnya baasi okugenda baasi nali ndudde girinnyamu bwobulamu nabwo bwagala nentuuka wali ne bannyaniriza ne bampa okusula ewalungi ne bampa ekyeggulo ekirungi nenkera nendi ekyenkya nendi ekyemisana nendi ekyeggulu ng'ate nsuze ndaba TV kati kikyoyingaabo mukulu Lwasa nga tinabatuukayo eyo olunaku lwe bakukwata bakuzingirako wa
bansanga wano waka abasajja bajja wano waka ngenda okulaba ku geeti nga waliwo abasajja bambadde amakanzu kuliko kaloya kamu nkamanyi baga bajje babooli ekyebaagala nebajja ne baŋŋamba tugenda tonyonyole omusajja kaloya kali akewaana akakale kambalira ekikooti sisobola kumanya bantu abo oba Buganda yabalondamu ki okulonda abantu ngaabo okutuwoleza sisobola kumanya kale kambadde ekikooti kiri awo kiraba tolya na mmere nti tugende nkegayire nembaga sigendayo mu ofisi yoyo nabagamba omuntwala muntwalewo omulamuzi omuntwale girina ogenda waluzira oba nesisobola genda walooyo oyo nga muntu nawafana kati nyemunyonyole ki amawulire gagamba nti bali bakubanja milioni 18 ate gwe ogamba wasasudde 2 mwezi 18 nasasudde 2 balina babibaze simanyi bakubeirifu simanyi baani babigasegasa-awo ewera 22 ate lunaku lubantwala lwenyininyini esente zaaliwo sente oli oziina sente saziina naye bwe nakwatibwa nekuba essimu 2 sente nebazifuna nebazireeta twali twebuuza omugagga Lwasa bazireeta sente akasajja kaloya nekebuzaabuza nekadduka nga tagazikwata ne bagamba ziwa omulamuzi naziganaga munonyera oya waabali nga loyo omulabako 18 nga bwe ziri mu nfu kaabula owulira nno baali baagala kunswaza kuntuusa luzira ndinda tuuseeyo sina byenaswadde nze oba bwebala naswadde sina byenaswadde buli wantu bulina okulambulawo kalimu amazzi muno egenda gasimanyi mazzi gaayo bwe gali akaveera kalimu ki kalimu kicupa ky'amazzi naye nga zisirina kyenabonyebonye ebibaaga nti kyale nafiiriziddwa emirimu yalina ebyokukola nebifa nga wulira gwomanye omuntu okugamba leeta zolina kati nessimu gye boogerako kiro ki essimu gyewayo esimu gye nalinira gyagaali natunda obulirizi nali mbazinyira ku bwongo nga mbalaba bafaanana kati ngaessimu yange egitunda ntunda yaki lo yali akugamba otunda essimu nze nayogera banaye yangatunda kyoyina kati manya funa sente kati nzaga nenga ndinawo essimu yange naye nempita mutabani wange omu nenjimuwa n'abanga agiguze naye nga bayaaye bannange era newuunya TV ya Buganda simanyi kyakugikolera naye nga TV ejjodde ebisege singa mbadde kabaka oba omuntu owa Katikkiro nkyusa abakozi bonna bali ku TV nembajjako mbakyusa bonna nendeeta abakozi abapya ate abasoba emirimu gyabwe kuba kati omusajja nganze yakwatanga ssente nempa Buganda owulira tosobola kunsiba onsiba otya nze waliwo naleeta milioni 11 nenga 6 kugende ku bulango bwange 5 zigende ku mikolo gya kabaka waliwo emikolo gya kabaka egyaliyo kati ngodda ku nze ngomumanyiira kibinnyo bannaye tulabye so omukyala Nabatanzi ono olukulu lwonna tugambe nti yeyaluluka okutuuka watuusaawo ate Nabatanzi teyalina mutima ogwo yalinamu obusungu alina byeyakolanga bya busungu naye omutima guno ogw'okunsiba teyagwina nnyo naye balina engeri ndowooza gye bakwataganamu ne kaloya kaabwe kekabipanga mwene embeera wayigiddemu ki kyenayigiddemu ti wowulira ekintu nga kikwatako kiri mu kooti odduka n'okirumba n'omubuuza kikyebagamba naye nze saagendayo gamazima naye nga abisindika nga yantama saagala kubitunulako akaloya kali kantama kawuba obukooti kantama nga sinza nabitunulako nalaba nga WhatsApp zaako nga ntambuza butambuza saagala zikebera naye nga kooti ensonyi si enkola yange naye bino byalimu obuzibu byalimu kwegaba obusungu nosaana ndigeze nenewozaako ne kooti yandikitegedde naye kati kooti yali tesobola kiwulira we bantwalira kooti yali tesobola kiwulira
nene ndowooza nawe wakiyizeemu nti oteesa n'omuntu nti genda kuwa kino oba olina okimuwa. Naye atewuliriza baba TV si bwe bali bw'oteesa n'omuntu nengenda kukulangira omwaka gumulangire era tinyala nagendayo mbabuuze kati nasasudde emyezi gyange 8 egyasigalayo giruwa ate nawe ogenda kubanja myezi 9 era gibabanja tebagizanya ngenda kugibasaba emyezi 9 kuba nasasudde miliyoni bw'oteekako 9 gwe nabawa owulira nezina 22 ziba 31 bandage kyendabawo bave mu buzanyo. Nga tumaliriza omuntu wakubuza nti embeera y'ekkomera Lwasa gye tunyumize emboozi yo ginyumya otya? Nabaze ennaku 2 embeera y'ekkomera sinze ginyumya kubanga nabaze ennaku 2 bye nalabyeko ebitono nsobola bibanyumiza. Bani be walabyeyo betumanyi? Munanga abantu abimanyi ngamba bali mu prison. Si papa samulabi bali mu prison. Balaka bali mu serious jail. bali mu komera eri serious. Gwe nje babadde ngulya n'akakoko n'ettooke olirye. Omwana yanfumbira enkoko n'engula ettooke lyabalema kufumba. Ttooke ddamba lyabalema kufumba ne tulya. Nkoko n'endyamu ebifi bina biramba. Kati tonyumiza ebyo nti eruzira wabi. Yes. Nenga kulika twasanyuse nnyo ng'ovudde ne bagagabano bali bagamba. Babafiiziza mirimu gyo. Bagagabano bali bagamba Lwasa kye kimutuuseeko ne beekuba kwatakwatamu awo nga batandise okusonda nga bagamba Lwasa afuuse wa kusondera. Teri muntu yansondera ssente okuggyako batabani bange bebaatoola ssente zaaludde bazireeta naye nga tekyali kizibu. Kubanga bantwalayo sizaawera 18 ne miliyoni 8 zaaliwo. Omuntu alina miliyoni 8 nga mbanja 18 era omutwala eruzira kiba tekisoboka. Anno bantwala kiba tekisoboka nga ssente bwe ziri awo. Kulika ine nga kyenkusaba kiri kimu nti nga wavuddeyo byawedde sonyiwa. Nsonyiwa nze nsonyiwa TV ya Buganda eyo sola gisonyiwa gwirindako gwirindako nze sisobola gisonyiwa nsonyiwe Looya sola basonyiwa nze mmanyi kyendiko mundeke tukulese kale ozanya n'okuzanya naye zisobola kusonyiwa muntu ansiruwalirako bw'ati bandibadde bandeka ne mba mu mirembe gyange Obuganda mbuwagira buli kimu nkitoola nkola ki nesimanyi bantu tugambe nti Looya yabadde ayagala kukolerako linnya n'erinnya kiri yakoze yaswadde buswazi osiba otya Lwasa kati yafunye linnya kyoyo kale goyinza okuuma omulimo tamanyi bakulu abakulu bamanyi mayembe awo tamanyi nti mwezi mulimu abakulu kasita googera nti ejjajja abakulu bamanyi mayembe. Kino kyaleseewa Looya yegudde oyo Looya teyayinamu omulimo era ateeka okuba Looya waabo bafirimaani ndowooza enkola yaabwe baani naye ng'omuntu ategeera tusobola kuwa Looya mulimu afaanana bw'atyo akwata obukwasa abantu n'atwala n'asiba ate nga bakuyitanga mu kooti nga togenda ate batya nze nalaba WhatsApp amaka gange gali wano waliwo atagamanyi waliwo atamanyi wembeera waliwo atamanyi ofisi yange webeera lwaki baleeta mitu ku ofisi oba ne babireeta mu maka gange okusavinga wano okusavingidde ku WhatsApp ne basavingira ku WhatsApp nesaalisobola bisoma nga n'omusiru asindikira bityo. Mulanga ki gwekubira Katikkiro? Omulanga gwenkubira Katikkiro fuba akyuseemu bakozi be si batuufu engeri gye batulugunyaamu abantu engeri gye bakolamu emirimu gyabwe si ntuufu. Kwati nze bwe nzirawo n'oŋŋamba nti TV yanzibi ngamba TV yanzize bwe kiyita oba bo banakiyita batya nti TV yaneeyaziseeko ssente sikimanyi ne TV yanzibi wasasudde nina advance nasasudde bye bataakolera mukolera omuntu obula obusungu olina bungi nze ndeka balekera okuswaza erinnya lyange
mu Lwasatu yasinza akasimu simu kijena eno si esimu jena jankutte waje mbadde nkwata ennaku zino zonna kati nakisinzidde mugyetegereze yiino muyasinza akasimu payayo mbwakasinze sendeka mu kitundu nekiramiriza nno esimu gyeyakutte munagisinga mu kitundu ekigendererwa kyabwe kyabadde ki kunswaza naye tewena byebanswazizza kulaga nti sente zensigadde nazo sente zensigadde nazo nziina ate sijja bbawaako nezo ziina Lwasa ez'obubbi zenjo baweeza era zebaalidde ate ko bakomye kyaddamu okubbibwa kya kati balooya bange bakambwe nnyo badde luli tebanfaako balooya nga mwezi tebafaayo naye kati bakambwe nnyo kunkwatako bwoti bakubulizaawo n'obula bakambwe nnyo